Omwoyo gw'omugenzi omukama agulamuze kisa ate nga tukyali enkozi abantu basanyuse okulaba ku baserebu baabwe abagenze mu bungi okuziika omulongo Kato Lubwama. Bagamba nti guno bagulabanga mu kisa gwennyini okulaba ku bantu baabwe nga tebasoose kusasula. Bannakyalo basanyuse nga balabye baserebu ab'enjawulo abagenze ku kyalo nkozi okuziika Kato Lubwama. Bangi ebyokuziika babivuddeko era obwedda bali ku kkubo okulaba baserebu abamanya abagenzeeyo mu bungi. Ebibadde bigenda maaso ku mukolo ogw'okuziika n'okwogera kw'abakungu obwedda tebibakwatako nga bo balinze baserebu baabwe era nga guno bagututte nga mukisa okubalabako awatali kusasula yadde omunwe gw'ensimbi. Nze kulaba ku bintu by'endudde okulaba abyendwawo okulaba nga baserebu bange abamu bayingiriza entambalayi bakola ku mativi bonna mbalabirumanga bino ndwawo birabo bekisembero kikwata nze kulaba ku baliko kati abaana b'omulembe njaga kulaba ku Bobi Prezido mubongeko kyekimu kubanga mwana ekiri emawokotano enkozi leero kirala bulala kisegeera era wetuukirawo kakasa nti mwana kati abadde musajja nnyo. Baserebu bagidde mu nnyambala etayawukanye nnyo naye abalala era ng'egendera mu mbeera ey'okukungubaga nga basinze kwambala ngoye enzirugavu era obwedda abatuuka nga bakulemberwa okutuuka mu weema gye baba bategekedde. Kuba bwetonya abatunda manvuuli bakubye guddikudde kuba bangi bazeegulidde okwetaasa. Bannakyala batabadde na nsimbi za manvuuli bo beebikiridde endagala n'obuveera ku mitwe. Abaana b'amasomero nabo tebalutumidde mwana nga n'abandi bazadde baabwe be babasindise n'ebintu babitunda okunoonya ensimbi. Abatunze ebintu eby'enjawulo bo bagamba nti basuubudde ebiwerako nga basuubira okukola ensimbi olw'abaserebu abajja naye bibasaze. Fenga ffe abasuubuzi abataddemu ssente nga tulowooza okufuna kati mu budde buno tetunnaba kufuna wadde ate nga Kato munene musajja munene tulowooza nti anagirako abala abanaatuwa ku ssente naye tebannaba tuwa tetunnaba kufuna ku ssente ebintu tubikoze tutudde nabyo. Kuliko abaleese ebyokulya omwenge n'ebirala nga bagamba nti bitambudde ekitono ddala nga n'abalala ebyokutunda babivuddeko ne badda mu kwebaka. N'abalala baabana beebase lwansonga ssente zibuze. Olw'obungi bw'abantu n'abamenyi b'amateeka bakozeseza akakisa kano ng'okusinga bababbyeko amasimu n'okunyakula ebintu ebirala. Joseph Kinobe ne Simon Sekidde be bakusakidde eggulire lino ku Rwabukedde TV.